Kaguta Museveni, you have been in power last 45 years. Don't you get tired of this power? Now step down right now. Give the young Ugandan His Excellency Museveni omaze mu buyinza emyaka 4 tokowa bwabufuzi tokowa buyinza ebedera Abamerika batabuse bamubuuza mu mawulire agocha agalaga nti ono bamutuliriza eriso ejoji njagala osokolekinge owulize bulunyo information ene esana egende viral olwensonga nti mu video muno mulimu ekyenjagala olabe Abamerika bano ensize bagenzeemu oboolyawo oyinza ogamba nti Uganda singa banajja wano bayinza oyamba oba tebajja yamba era ddala muna Uganda gwampuliza bano beetaaga okwingira mu nsonga za Uganda naddala nga olunaku olwejjo twalabye omukulu ayitibwa Joe Biden nga bulaba ebifaananyi ebyo nga yeegasse ne Speaker Among nga bali mu kubanga basanyuka wamu ne tayebwa ate nga Joe Biden yaliwo nga sanctioninga omukulu oyo Speaker yennyini kati kino kina kiraga oba just bafere. Kaguta Museveni, you have been in power last 45 years. You have been oppressing people of Uganda. You have been killing people of Uganda. You have been destroying people of Uganda. You and your children looting Uganda. Enough. Enough is enough now. Get out from that office. Give a young Ugandan man a chance to develop and build this country. Thank you. Chanaku nyo. Hey. Obulumi nga bungi muna Uganda bwayitamu. I am my mother's savage daughter, the one who runs barefoot, cursing short soul. Mu biseera bya Joe Biden yateeka envumbo ku Speaker Among n'abamu ku bakulu mu gavumenti eno eya wano wabula okupozinga mu kifaananyi kyekimu ne Among basanyuka era banywedde ne kacaayi ekiina kye kiraga oba nedda era mu biseera bye bimu abwamu ku bakungu mu gavumenti oba nga ebyogerwa nti Uganda yali efuna obukadde 5 obwa dola nga bwabali babisiyaga ate nga Among yali tabibagula wano waliwo ebitagatta era abantu ku internet bali mu kubanga beebuuza nsaba tunyumyemu awo mu comment section. Abazungu bano balina kye baagala okuteekawo ekiraga obwerufu mu nkyukakyuka oba nedda oba nabo beenoonyeza byabwe nti banalabawo nga waliwo ekiddako nga bajja nsaba wuliremu omwami ono katini mu video no mulimu akakulu awo maaso ogenda kuzuula ate kiki ekinyusi kino video. Bannange munaasonyiwa okubuuza obitankwatako naye ekibuuzo kiri nti zo sanction zaakomawa mwavayo ne mulangirira zi sanction ne mutugamba Speaker ne Deputy Speaker we balinyira ku ttaka ly'omuzungu jeke ne mutugamba tebasobola kufuna visa na air ticket ebatwala ku ttaka ly'abamagulu meeru. Ekibuuzo kiri nti awo bali luddawa kati Speaker ali mu babuuza wano ndiwa Speaker ne Deputy Speaker bali mu babuuza mwefuula nnyo abatumanyi wano ndi luddawa Principal ne Joro Ssenyonyi question mugiddemu Speaker ababuuzizza ne Deputy Speaker wano bali luddawa nga tuli luddawa ewa Bobi Wine nenga mami gadgets abatuusaako gadgets zonna ze mwetaaga mugende ku Pioneer Mall ina gadgets zonna ze mwetaaga mugende washwashwadi ku Nega Chambers babawe nga Nekapanira kaliwo maleka mpamba tulima bana abasajja bajjawo era byonna okubizisa ate ng'olubagambako nti obwo bulaye bwakugwa buli kimu bakimanyi ebitunyiga babimanyi tugume ekiri mu Uganda kikaabya muna Uganda munnanga mpuliriza ekiri mu Uganda kikaabya amaziga ekiri eruzira kubasibe bebasibira obwereere kyenkana kikaabya amaziga. Emirango egiriwo bana abasajja bakinya wagala batuleke
twagala bagende kati pulani kusala banange batuli bubi teyali nabi nakatono kolina balirwedde kukakomya n'obulamu kolina tebekuyera balumu Omanyi nze manyi obulumi bwempitamu okuva we bamenya omugongo naye bo nze kale bantwala ne banzijanjaba wadde era okyalina obulumi obwo naye ate oba nze gwe batwala ne banzijanjaba ne ku luno ntambulira ku ddagala nasanze twalabye abantu amaziga bannange twagakabye ennaku etuluma mwafunyemu akadde n'abasibe bano ne babanyumiza twatudde nabo okumala essaawa 5 omanyi engeri gye ndi shadow minister ate era nga natambudde ne leader of opposition. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya n'eddoboozi Haji Abudu omusomi w'edduwa nkola ku nsonga ez'enjawulo emirimu nga gikutataganyeko ebyenfuna byo nga bidobonkanye ne oba oli bweru wa ggwanga emirimu gyakucankalanako jangu kusomere ku dduwa okuva edda nedda edduwa zaabaawo edduwa zisomibwa omuntu n'oterezebwa mu mbeera yonna ebadde ekusibyeko akanyaga nina ekyoto kyensobola okukumira wadde oli bweru wa ggwanga nga toli kumpi wano n'ofuna omukisa ogwo nawe n'osomerwako ku dduwa nga nkuteddeko n'akabaani Allah ajja kukusaasira ajja kukwanukula kuba ku nnamba yange y'essimu 0752 44 71 56 ne ku WhatsApp kwendi mpereza obubaka sobole okuyamba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nga twabadde babaka ba parliament batulese ne twogera n'abasibe bano for 5 hours one by one nga tubuulira bye baamukola naye ekiri common nti bonna buli omu baamuteekamu omutayimba ogw'emabega ne bamukoona eggumba lino ery'omugongo okukwogeza ebitaliyo kubanga omuntu ajja n'agamba nti ono omumanyi mwayeekera naye waliwo omu yagambye nti bankuba ne baŋŋamba nti ojja kulondako okukuta okusiba obulamu bwo bwonna okutuusa okufa oba okusiba emyaka 5 naye olina okwogera nti zaake n'ekyagulanyi be bakuwa emmundu naye ng'omwana yagambye nti baamukwata ne bamutwala enamayumba mu kasooli nti basooka mujjirayo bifaananyi by'abantu be bakubye ono nga bamukubye ne bamugjamu eriiso ono bamukubye ne bamutemako omukono ne basooka ne bamulaga bamugamba nti abo balaba n'agamba engeri gye babakubye sibategeera ne bajjayo ebifaananyi byabwe bwe baafaanananga nga tebannabakuba ne bamugamba kati bano bamanyi n'agamba mbamanyi ate bwe tubakulaga wano nti awo mba sibategeera